nemmanyi nti either Magogo ng'ayita mu Anita Amongi babataddeko the restriction obutaddamu kuyiba kintu kyonna kikwasaganya ku Bobby ku mupiira ogwo bayinza n'okuba restricting okuddamu okuyingira era bayinza n'okutandika obbalondobamu omu ku omu abatandika okuwaana Kyagulanyi ekyo mukitegedde wabula njagala bategeeza waliwo akatambi kamulabi akatambula Nyandwe ne banne basaze basindika embega waabwe ngenda balagako omu mumumanyi abira ku social media wamuyita Kanaabe ono Kanaabe si ekago bagenda okusindika basindisa abantu bangi lwakuba unfortunately balazeko Kanaabe ono Kanaabe go basindise agenda kukola kye tuyita profile oba profiling nga profiling abaana bonna abekyukakyuka bali omwo naye ngenda basaba ekigambo kimu mwenna mwebereremu omuntu atali mu komite ya mwanga yajja kuba kyeyo mu mwesambe nkiddamu omuntu atajja kuba kyeyo nga zebuzi temukiza kusula mu area zammwe babere mu hoteli zaabwe ne bwajja okubuuza details oba okubeetabamu okubako kyemuli oba okukola ki okuba okujjako information temukkiriza omuvubuka ono tazi nti bamusindise ku World Cup kujja no bamusindise strictly nga ze kukola profile ne n'abala bangi bagenda kujja nga bakimanyi nti balina kye baagala kufuna baana abo you know one so kyenakuyitidde ye madam n'abenga ibala kwenzi wange ekata yes under 17 World Cup yeah so nengamba wano serebu wasasobola omu bwati esinyaka naawe nebuuza mukamanyi esinyaka naawe muwetiketi agende nanzikiriza so bise kukwasa tiketi eno ogenda okukiikirire mwana w'omunaku enda okiikirire Uganda tiketi eno madam eno tiketi endwala kutwala kata wagira Uganda Friends otekemu Bible promoting Uganda Friends madam mbadde tiketi wadde tiketi kata ndo mwana w'entungamo mwenyini madam abentungamo kacho kyafugika entungamo kyakyakumanya banange bampadde tiketi oli international madam oweerereza eggwanga so lina okuteekamu ssente osinga bangi abali abakyogera ku Uganda byokola birabika kivi buli wamu gesita waffe so genda okukiikirire tokaaba osobola otuulako mukuluka naawe tozirika tokaaba alright omukyala agambye beebuuzizza ku bakama baabwe ne baga bafuneyo omu bamusindika ekkata zamutegedde ali ekkata yenna mubeera aweya ku kiki bagenda obbasindikira tali omu ono mwalabyeko omu bawerako bazze omuntu atasula mu area zammwe sinkuba kyeyo saani nga yazzebuze please mugenda funa intimidation waize butabakiza kuddamu kuyimba nyimba ziwana Kyagulanyi nga kirimu Magogo ne banne kubanga mwaswazizza nnyo Museveni mu World Cup nga babuuza ate omusajja gwe bayimba yandiye Kyagulanyi avuganya Museveni nti y'abantu gwe baagala nti gwe baagala so ekyo mukitegedde bulungi njagadde mbategeeze mubeere nga muli aware ku kintu ekyo yesekitala njagala okuba baganda banywe mwena bali kata mwebereremu kiri gyolyo gitwala obojjereka wagikuweredde ningo okusinzira ku byembagamba mwebereremu buli omu gyoli webereremu awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo maze okuba obulango buli omu abutegedde mwagala tutandikirewa alright katutandikire wano okusinzira ku kigenda mu maaso mu ggwanga nsaba okuloopera Mr. President ne National Platform nti waliwo omwami gwe bayita Brigadier General Asaf mweteise Nyakikuru ono ye second oba ye Deputy Command of Special Forces Command SFC omwami ono ye
yafuna order okuva ku mukama we Muhoozi okola ambushi eyakwata ba comrade baffe bonna era yali mu control ey'okkubira abalamuzi ne ba prison warders obutakkiriza wadde omusibe ne yakwatibwa ku ambush eyo okuteebwa. Leero njagadde mbalage ekifaananyi kye omwami ono era kigambibwa nti bwe mba mulijectinze Muhoozi ng'wabaddewo kuddita yonna omwami ono gwe baagala okufrontinga nti yabajja wabula is more than deadly. Is more than deadly ate is more than dense era naye obukubuku ndowooza gye balimu. Kati njala mubalage ekifaananyi kye mukitegere bulungi nnyo mumutegere bulungi nnyo omwami oyo. Bulijjo mwebuuza ani yali babega okulagira okukwata bamuyita Mweteyise the deputy commander of Special Forces Unity oba bamuyita Brigadier General Asaf Mweteyise Nyakikuru ono yali emabega wokwata n'okutulugunya bannaffe yono wano yoyo we yaduumira okukwata bakomuli baffe bonna ku lwa Didigi yoyo wano omulaba ye second in command era y'omu ku beewera okutta Kyagulanyi by all means yoyo yeewera omu kutta Kyagulanyi oyo naye information yonna njirina buli kimu nabagamba buli kimu ekyetaagisa time ng'etuuse tujja kijjayo yoyo mwami yoyo neera naye wakabano yoyo ye amyuka Muhoozi mu kuduumira abantu okubatta yoyo kati mutegedde bulungi nnyo bwe tuvaako awo soke tuddeko wano katono nnyo bonna bannayuganda abali mu kalulu ka 2021 n'okutuuka olwaleero nga bawamba muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe taddamu mulaba ng'era tajjangako mu kooti yonna okumusomera omusango oba okumuvunaana omusango gwonna. I can confirm to you munno oyo oba comrade munno oba munnayuganda munno bamuwadda goonya ne zimulya. Nkiddamu bw'obanga olina muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe nga bamukwata nga ne luzira taliyo ekitali ataliyo ekasanda wamukomera taliyo tajjanko mu kooti kimanye nti comrade yoyo bamuwadda goonya ne zimulya. Ekisinga okwasa ennaku omuvubuka ono Muhoozi Kanyerugaba alina eddembe okutta n'okutemaatema bannayuganda nga bw'ayagala. Ebifo bye ngenda okwogera abaali babituuseemu bajja babuulira ku ground. Muhoozi ayina slota njazita slota nzite batya ayina slaughter ponds. Slaughter ponds zino mwalundira goonya. Slaughter ponds zino ponds byebiringa ebidiba by'ebyennyanja kati kino Muhoozi ne kitaawe basima ebidiba by'ebidiba omuli owali eggaluga basima ekidiba mubalundira goonya. Muhoozi y'omu n'asima ebidiba ekajjansi ebirimu goonya. Muhoozi y'omu ne basima ebidiba ebirimu goonya ekase. Buli munnayuganda yenna avuze goonya zamufenkenya dda. Abasinga obungi mujja kwebuuza information ene efuluma etya era tugitegera tutya. Ebiseera ebisinga twogera nnyo n'abantu abalina obwongo n'okussuka ku bw'ababuuza. Nkiddamu omunnayuganda yenna atajjangako mu kooti nga yawambye olw'ebyobufuzi nga ne mukomera taliyo manya nti olwo bamuwa goonya ne zimulya ku pondi za Didigi emu eri Galuga endala eri Kajjansi endala eri Kasenyi ezo bazita slaughter ponds nga Muhoozi gyalundira goonya zibawa abantu ne zibalya
ne babulira ddala obutaddemu kulabikako olw'ensonga bo bakimanyi nti bagenda kutta mpaka kuwulira bubi. Ndowooza ezo zibadde security alert. Kati njala tugende ku video entufu yatuleese era tutandikirewo. 1. Tugenda mu kalulu ak'okulira okukomba essowaani. Olwaleero nina video ke mutambuzze nnyo mu kampadde akabadde ku kabadde ku Hotel Serena President ng'ali mu kunyumirwamu yadde mu kivulo kya Mutoowe Mickey Wine mu kampadde nnyo katambudde nnyo akabaddeko Mulangira David Wasajja Apooli nga agwa mu kifuba kya President amukwata mu ngalo oluvannyuma ne yeekwata mu nsawo emabega mukatambuza nnyo. Ngenda bagamba ekigambo kimu era mukiwulirize bulungi nnyo. Mwebale kubeera nnyo vigilant n'okwetegereza ensonga zino ku lwa President ku lw'ensi yaffe. Naye njala bagamba ekigambo kimu. Omutonzi akuumye Kyagulanyi omujja Aluwa gye bali omukubidde amasasi omutuusa olwaliro nga waali ye muntu y'omu agenda omukuuma okutuuka ng'atuuse mu ntebe. Omutonzi oyo omu y'amanyidde ffenna lwe tuliva ku nsi kuno. So saagala mweraliikirize ku nsonga eyo yesu mubale kubeera vigilant. President Katonda yamukuuma. Ffe tulina okubeera vigilant okuyisa information yonna naye ebisigadde byonna Katonda yamukuuma. Video nagire bulungi nnyo kyobula kirabye nejalabaga nti Katonda yakuuma Kyagulanyi. Otalwa Kyagulanyi telutandikidde waluwa lwatandikiramu Anje omusajja gye yamukubira oluyi nga wali akwerinda bwamukuba oluyi n'amuyisaamu amaaso. Mumanyi struggle yatandikira. Struggle tetandikiranga konti yatandikidde wano Kyaddondo. Struggle ya Kyagulanyi Sentamu yatandikira mu business gy'akola ya music. Bano abaavu yamukuba oluyi nga baliko Anje Noir. Namugamba nze njogera order from above nkubi ogenda kunkola kinagamba awo yatandikira aze Kyaddondo bitandise mpaka n'olwalo soka Katonda yamukuuma. So byonna bisigadde byonna Mukama yamukuuma kubanga ayise embizi bingi byatagenda bagamba ayise mu attempt z'obutwa empitirivu bakubirako nalumu Museveni amasimu agaweresa abutwa tumuwadde emirundi ngera awedde tumu nakatuwaliso bwe bali kubeera vigilant ningina baga Katonda yakola ki yakuuma ffe tugende mu maaso katutambula. Ekyo kinjagadde kibagamba naye nga bwe bali kubeera nnyo vigilant ku nsonga eyo. Alright. Akatambi katambise. Olunaku lwolwaleero njala bajjukiza nzize nkola video nga mbategeeza process ku process Uganda Electoral Commission gyeyitamu okubba obululu. Nabagambye nti wicheno nabagambye nti Electoral Commission bwemala okuverifyinga omuntu nemunominating nga nemuwa form nemulaga nti now you are free, you are candidate, you are nominated candidate. Kitegeeza nti omuntu oyo bamaze kwekkenneenya mpapula ze zonna n'emikono egikola ki egimukkiriza okwesimbawo. Kati nabagamba tactics nyando zagenda okukozesa okudisqualifyinga abalonzi baffe. Tactics ziri 3. Eyasooka yali intimidation, eyokubiri yali bribe, eyokusatu yakubajjamu technically nga Electoral Commission yennyini egenda mu data w'abakandidate ba National Platform nejjayo data eyo data nemuwa bakandidate ba NRM bakandidate ba NRM wamuwa ba RDC ne bagenda ku ground ba intimidating abantu ba second nga bannaffe awo NRM nekolaga ne Electoral Commission ne bajja mu bakandidate baffe. Ekyo kigenda mu maaso naye nina ekintu kyabagamba kye mutaategeera. Nabagamba nti family ya Museveni yasali musale abasinga obungi babagiye abaana be bali mu byabufuzi era beesimbyewo. Mwangamba naye ombi ate Nyamutoola afuuka ddi omwana wa Museveni. Naye banyumiza Museveni ne banne bazibazala mu bitundu bingi bagenda bakyusa amannya g'abaana baabwe babalumbisa. The fact is Nyamutoola mwana wa Sali Musale naye omwana Sali Musale abeera wa Museveni. Nyamutoola biologically mwana wa Sali Musale bulijjo mukimmanja nenga nabaga mwana wa Museveni kubanga nkimanyi omwana wa Museveni abeera wa Sali Musale. Nyamutoola is biological daughter wa Sali Musale. Waliwo n'omuwala omulala ali eyo ali musaidize ekiboga era ne candidate wa foyo ow'ekiboga bwe bayitibwa ye Nakimwero. Be very careful nnyo. Nakimwero naawe bayinza okujjamu mu technicalities zezimu Nyamutoola mwayitiddemu
kubanga electoral commission iri mu kola ensobi okujjamu abantu baffe. So Salimu Northern Uganda ina yabana 17 abatamanyikiddwa 17 naye kati mbagambi mutegere ekintu kino waliwo muwala wa Salimu yesimbe ku candidate waffe Bukirogeyo omwala oyo ze technicalities zezimze bagala okuyita muso Museveni ayagala kuyisa Salimu ne Museveni bagala kuyisa mu abana baabwe unopposed n'enkwezenge zaabwe nga bayita mu kakodi ako naye nga kimenya tteeka omuntu okujja naleta emikono negibera verified nominatinga namala okunominating wanatana kuba campaign nomugamba ati ate emikono jaleta mifu nga gwe kenyini goga bye data. So kati kigenda maaso nga kitambula mu Uganda yonna akekamu kakodi bagala kuyisa mu abantu bawe bonna tekigenda koma leo kigenda tambula. Omuntu kuba tasobola ku disqualifying kati ye president niye abasigadde bonna akajole senyi mwakategedde kebakola ninga kikajole senyi bajja kwa bikura ensonga. The problem yejole senyi constituency ya saba constituency jabadde Katolo commission ye constituency yateeka yejimanyi technically akajole senyi kagenda balya constituency jole yesimbamu era jalimo mbeba parliament era yesimbamu kati electoral commission banga yawandisa constituency endala ngeri related kweyo ezo busibuziwa jole buziwa electoral commission goza lwaki enkwezenge yaabwe eri owakabano yaze n'ateekayo case eyo nga yalaga nti amanyi constituency jole mwali ndala nejeesima mundala kubanga bamanyi babasomirako nga bakola messes very technical nga zijjamu abantu baffe za mukitegedde bulungi nnyo mambo kitegedde nkuwa information nenkuwerako obujulizi ne buvaayo n'osirika wa ne musirika nze sina buzibu naye mbategeezezza nti mutegede nti kati kekodi kabagenda okugiramu abantu baffe naye ng'obudde bukyali ffe ekyokola tukimanyi so buli muntu waali yenna muna Uganda naddala bali mu kwesimbawo nabagambye akatwa gyekali tu eyo technical trick gye batandisa okukozesa y'emikono nabagambye mu west ejja mwagiwuliddeko dda mu central etandisa okukola mu Northern Uganda egenda kukolera dda nga kibali mu kukola baagala kulaga nti era mwatandisa okukola ekibozibozi tya nopu yali yeesibye ba parliament 14 nti ye kati ate tekyaweza wadde 3 bakikola nti tugende otutuuka mu kulonda ate batubbire ddala mu kutubba bayiseewo ekyabwe tetwasobola kufuna bimaba parliament wadde 2 tugamba tutambu ffe tewawangudde ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti buli muntu yenna wooli weetegereza ensonga nga bwe ziri tugamba totta kibe nga tonnakikenenya ndusu buli kintu kyonna ekisaana okukolebwa ekituwa legitimacy egenda mu protest vote bakituwadde era tukiraba just ekikutta obudde kyekikyaliwo ekirala saagala tuteeke pressure ku president lwaki kandi okuvire ku ntono 1 president ayina ebintu bingi nnyo ebyokulowoozaako n'ebyokukola information nyingi nnyo emutuukako ayina ogiconsuminga ayina ogidigestinga ogiyitamu okugiverifyinga emu atunulira ntunuulire lwaki basing on reality tosobola kubeera mu nsi ng'ogera tambulira ku museeto wekka mubeeramu ebisirikko mbeeramu ensozi mbeeramu buli kimu kibeeramu so kiri gy'oli okufokasinga ku kintu ekikulu baganda bange mwenna ffe tuyisa information n'efuluma president n'agiraba njala okuga bulijjo nsi lwaki bagamba tewali video gy'ebeera ku internet president gy'atalaba neberiko abantu 3 video agiraba era amanya ani amujjonkera ani ayogera ki ani abuzaabuza ani akola buli kimu akiraba wabula njagala weebuze asobodde atya okumanaging okutambula campaign trail nga ne bakomere basinga obungi bali makomera nga akyatambula kiwandi osoose okumanya era n'osooka n'omuwa credit kati ngenda baga bakomrade njagala tubeere benkanya tuleke president atambule information mugifulumye abasobola okwenga ku president mugende mu protecting olw'ensonga mukimanyi nti team ekendedde wakyobe bakola ki be bakyanoonya n'ekyo si kyekikulu kyeki omusajja tumuwe time tumuweko space wa breathingira ebintu amanyi bingi wabula enkola gye twagala akoli mutasobola gikola 1 president bw'amanya nti omuntu amuliranye mubi tagenda mugamba direct gundi bangambye oli mubi president bw'amanya nti ono MP mubi tajja kujja direct amugamba gundi oli mubi ayina enkola gy'akolamu kubanga nabagamba ekintu kibasomeseza kimu nti president alina system yekka
goyinza okuloza nti omukozesa nenga in the reality yakukozesa. Goyinza okuloza nti okozesa Kyagulanyi ne in the reality nga yakukozesa. Kitegeeza nti goyinza okuloza nti omukozesa obumubega nenga ate kennyini yakubega ate n'omuyambako n'okutambuza system ye indirect nga tokimanyi. Abasinga obungi temukimanyi. Nkiddamu president alina ebintu bingi nnyo. Emigugu egisinga obungi tugimutukuleko tugikole. Nenjera bategeeza buli muntu amuliko yenna nga mukyamu president amumanyi from A up to Z. Wabula mu system ye nkozesa nkokozese emukoleddera ekyamukolera. Oyinza omubega 20% n'akubega 80% n'omukolera 80% nga gulooza nti ki? Nti takulaba akulaba. Buli kimu akiraba. Wabula ayongera kufuna buvumu na kunywera. Lwaki afuna obuvumu? Olaba gwe bakolera ka video kamu n'opaapaala. Naye omusajja emyaka 6 bamukolera video ya propaganda ya blackmail eya malisi ya buli kimu n'asigalawo ng'atunudde nga waali tanyega. Alinze bulinzi lunaku olwo amwogeddeko ekizibu kimutuukako. Kati gwe bakolera video, TV, radio, ba YouTube, ba presenter, amawulire buli omu n'amwogerako n'atamanyi n'amwogerako n'asirika. Nadda ne mu kibiina kyennyini ng'amanyi nti gundi omukyamu n'asirika n'alaba n'asigala ng'agenda mu maaso. Kitegeeza nti ayina capacity ne capability emanyi abantu batambula nabo. Singa yafa dda, singa baamutta dda. Mulina musabira na kumwongerako security eyammwe ng'abantu. So buli kimu akimanyi. Era akitegeera. Tumwemu space a breathing. Ekyo kimaliriza. Bwe mala kimaliriza, kiri ekyokubajjamu technically na kibasomesera mu kimanyi bulungi nnyo. Kati katudde ku kino. Ba comrade, mwenna mwabadde mu show ya Make Wine mwagire byatambudde ne mulaba ebyabaddeyo. Mubeesinze nnyo kumulangira Ssuuna. Bannaye kamba ogembe ekimu kigambo kimu. Njala tukiyige ffenna. Olwaleero luno njala tukiyige. Tulina ekizibu mu Uganda. Omuntu asingo era mugendere nnyimba z'omusajja temwagendera nnyimba za musajja. Nze newuunya comrade agamba nti owagira president owagira enkyukakyuka nga n'ennyimba ze tozituula nga muziwuliriza. Yakugamba nti weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okujerega. Njagala obe ng'owagira Kyagulanyi ng'omumanyi yenvuddewe byakola byayogera. Yakugamba oluyimba weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okujerega. Waliyo kikozeeko okunoonyereza nti abantu abasinga obuvuma Kyagulanyi be basinga okubeera obubi. Teri muntu ali bulungi asobola kukwata ssimu ye n'avuma Kyagulanyi taliyo. Njagala omundeetere wano. Teri muntu mu Uganda ali bulungi avuma Kyagulanyi taliyo. Wabula abasinga obubi, abasinga obwavu nga ne Wasilo Mbanja nti bebavuma Kyagulanyi lwaki? Kubanga ye yakiyimbako ng'akimanyi kijja kubeerawo era nga bigenda kujja. Bino byonna si bipya. Yeeyogerako ne yeeteeka mu byafaayo ebigenda okubeerawo. Yayimba nti weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okujerega naye nze wendi era sigenda. Ab'ennugu bangi. Kati ebintu bino byonna abyogera nga wamu temubitegeera tebigenda kubeerawo. Asinga okuba obubi mu Uganda yasinga okuvuma Kyagulanyi naye nga talina kyalina kubanga ono ebintu yabyogera dda mu nnyimba ze nga manyi tebigenda kubeerawo. Kati lwaki? Mbalabe muwadde obudde bungi nnyo omulangira Ssuuna. Babboyi bange wenvira ku live eno mbasaabusabe sibalagira temuddamu kuwa Ssuuna budde. Lwaki? Temumanyi Ssuuna. Temumanyi Ssuuna. Ssuuna ng'omuntu. Obwongo bwe yayiika dda Windows, yagenda okujja music industry olwedde nga yayiika dda Windows. Temumuwa budde. Ssuuna yayiika amadinisa. Ssuuna alina entondo. Ssuuna alina ennugu. Kati bw'agatta okuba nti olwedde yayiika dda Windows, he is mentally sick. Yayiika amadinisa, alina entondo, ye kennyini teyeemanyi, he doesn't know himself.
yengo omuntu teyemanyi kati sagala maleko budorede mulwadde mutwe nga mwawulira mu history the sick man of Europe mu Uganda tulina ba sick musician nga they are sick mentally sick suna mulwadde wawo ngo temuwa budde temalira ko budde gayi mulwadde fabagobedde music industry wa Uganda suna mulwadde wa bwongo temalira ko budde temuwa budde kyembagambye muleke n'ekirala nga nvudde kuoyo njira baga kigambo kimu buli muntu yenna njagala otegeere nti buli ajjonkera president amumanyi era amutegeera buli ajjonkera president amulaba era amutegeera naye talina budde bwabwe abaleke ffe tubasomesa nze mbadde nga mbasomesa ekigambo kye bayita ignore and delete esystem yange mzee wange yaginsomesa yaŋŋamba ojja tuuka time nga weetaaga okukozesa system eyo bayita ignore and delete era ngikozesa gwe n'oba comrade wange tubali tuli mu struggle n'onkolera ka video ngoza sijja kukalaba mba nkalaba n'enkawuliriza bulungi nnyo kyenkola I ignore you and delete you forever kane system ya president bwati bwagikola akula byonna video zimwogera kaziraba n'atugamba n'ayogera yani nti no problem ng'akoleka so nange system gyenkola ignore and n'oba comrade wange tuba tumaze ebbanga ddene nnyo n'onkolako ataaka nga mbadde sikwogerangako sikulumba I just ignore and delete lwaki kubanga singa naconcentratinga kugwe ngenda kuluzinga focus ku byenjogera kati gobo ofuse non living thing oba ofuse ekintu ekitaliiwo kati sagala kuteeka budde ku kintu kitaliiwo era I ignore you and delete you ye system president gyakozesa video tuzira buli najja nakwogerako nga tomu mentioning angako tomukolako kintu kyo ina very from nowhere attacking so system gyekozesa ignore and delete never got gundi go ino mutasaga no I deleted him or I ignored him so sina budde that is me ignore and delete ojja funa emirembe totegera ignore and delete eyo system ekoledde abantu mu nsi yonna totawana na muntu ignore and delete njera kuwaka ekyokulabirako muyinza ogamba byogerano bwe bankwata ne bansiba abantu bangi abayita bakomredi banzijonkera nga ndi mukomera bwe nakomona bagamba ki nabaganze sina na buzibu na muntu yonna bonna mbasonyiye but I ignored all of them and I deleted them completely nembaleka system ignore and delete ojja kufuna emirembe tolwana na bantu goli kitwale nti tomwogeddeko akwogeddeko ignore him delete him or her please continue kubanga bonosigala ngo focus nze ku non living thing kitegezo jja kufuna obuzika president system gyakozesa kati abantu bangi president abalaba ne boogera bitakwataga n'abaleka yensonga lwaki yasobodde otambula okutuukaawo kuba maife tujja bakwasaganya naffe tujja tuuka ekira nga tulina budde bukwasaganya bantu ngaabo kubanga ekiba kikozesa mu system tuddire lwaki bw'oba otambula ku makya wogera mu kkubo n'osanga embwa ne zikuboggolera either bw'otakuba muri vansi zigenda kulemesa okutambula oba okwata amayinja otandika ozikuba ng'ate olina by'ogendako budde bugenda kukuleka ky'oba olina okukola kufokasinga kutambulako n'embwa zigenda n'omuntu gwe tuboggolera nga tatunyiga tatukubye mayinja takoze eki zijja kukuvaako ekyo nawe mukimanyi it's life example nti buli atambula embwa bwezikulekana toyimirira genda maaso ng'okola ebyo ye system ya president gyakozesa mukitegedde bulungi nnyo namwe mugikolere ddala olw'ensonga ye alina obudde butono nnyo bugenda okuddamu abo ignore and delete please totolekana bantu